Faridah Nakazibwe bamulabudde agobere wala Bruno K ku baana b'abawala kuba bakuliridde bannaaye mbiina mu maaso awo ate yeefikifa mayika kw'otadde ne baana bawala Kaitas ne Kandi nabo mbalina mu maaso awo tosubwa ebyokuzaala bya Spice nti saawa zonna munnaaye maama tuusu ate ye kalukasiita naye muyina mu maaso awo Maureen Nantume muyina mukwano nga bamuvuga sipiidi bya Godfather nabyo tebinaba kuggwa mbiina naye nga mugamba muti ate era ensonga za Bruno K mukwano tezinnaggwa munaye Bruno K muyina maaso awo ate nga bamuvuga sipiidi mbu tategeera biki biwanvu nnyo ate kw'otadde n'omuwala Vanessa mbu naye waya ezimu tezikola bannange oba ate balimbyemu naye nga sinaba kuba nga mbikutuusaako ebyo byonna mbadde mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era n'esaba mukwano gwe wenna nga tonnaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo sikirise ng'otandise ne bano baana bawala Kaitas ne Kandi ne Kataliya kw'otadde ne Fikifa Malayika mukwano bateereddawo akayimba akapya osobola ogenda wali n'okanoonya ate eyo nga nkuggyeyo munnaye bantu bangi babadde beebuuza Spice Diana lwaki tuzaala munnaye okuliridde laba mikwano gyo gyonna gikoze ki gizadde givudde ku luggya naye gw'oli awo kibuzibu ki obwakutuukako munnange oluvannyuma lw'okulaba mukwano gwe asingira ddala Kalo Kasiita ng'akoze ki ng'azadde munnange babadde balina awo we bali nga bali mu kafubo nga banyumyamu naye munnaye nga kimu bibiri bisatu agamba nange munnaye munsabire nkole kimunsabire nfune olubuto nange munnaye guno omwaka tegundeka nga sikoze ki nga sifunye lubuto kwegamba mbufunze munnaye mwana muwala ye ataliira ejjula mwana muwala baligeyankoona yafunye ekinyegenyege ky'okufuna olubuto lwoze n'embeera agikuwa ekyalimu yokuba nga munnaye ng'ali awo gamba kati naye awulira yeegomba okumuyita ku kitiibwa kya maamaani maama Joan maama Janet okitegeera maama John maama Vince okiwulidde ekintu ekyo munnange awulira ebya Namukwaya oba erinnya Brain era Spice Diana aliko ayagala alibeeko ekintu ekiriwerekerako kati nga ssaawa zino nga olaba Kalo Kasiita kuba kati Kalo Kasiita jjukira omwana we bamuyita King osobola ogamba maama King maama biki okitegeera mukyala Fefebusi okiwulira ekintu ekyo bannange bye biri ku sayidi ezo munnaye bambikaana kawala kabaligeyankoona ka Spice Namukwaya bagambye ekimala nange kanteekeyo nange munnaye kambeko kyendagawo kaneme kumalamu maama wange maanyi ne maama ngambye ebbanga erimala nti jjukira emboozi baginyumiza mu kafubo nga bali babiri ye ne Kalo Kasiita mukwano Kalo Kasiita nga mugamba olaba nange nakikola n'enzaala agamba lage nalimu ag'ekiwala nagavaamu munnange teri kintu kikyasinze kuba nasanyu ng'oli mukyala muzadde ng'olaba okuzadde munnaye ng'agamba nange nsabira guno omwaka ka bebi ngenda kakubawo inshallah bannange bibadde bingi nnyo mu kafubo naye nsobodde nkusumiddeko obusuulizi kuba byali bingi kuba baalwawo bamalawo essaawa nga nnya nga bakyanyumya naye ebyo byenkusumiddeko ate katweyo ate eyo nga nkugyeyo wa Spice Diana kw'otadde ne mukwano gwe Kalo Kasiita bwe nti nkuvuza ebitereevu paka wa Shiba Kalungi munnange Shiba Kalungi oluvannyuma lw'okwambala ezo kkala z'olaba buno obusooko nga bulimu kkala ezo munnange ekyamuvudde kutoyinza kukitegeera kugamba ndowooza oba zino kkala zo tuzeesonyiwe kuba mukwano gwo kati abantu b'e Uganda bamanyi buli muntu yenna ayambala ekintu ekifaanaganya ku ezo kkala nga bulaba Shiba Kalungi awo era ayambadde ezo sooko bw'oba mukwasaganya wa Lusiyaga era yamanya Shiba Kalungi bagambye edda kituufu amuli wa Lusiyaga ate ye munaye Godfather akawangamudde wazzi ku kifaananyi kya Maureen Nantume n'amuwaana n'agamba nti bannange ono omukyala bannange ye mukyala akyasinze okuba n'empisa ye muyimbi akyasinze okulabika obulungi ate nga mukulu bannange Godfather ataddeko obuntu obuwoomeriza ku kifaananyi konze munaye kampite mu comment section abantu baffe bashoshonyirozi bajjaaji baakuno bagamba ki bannaye nga kye bakoze omusajja bannaye nga kye bakoze Godfather nga kikabukaye ogamba bannaye bavumye omusajja munnange kyovulaba wakwata muganda wo anti obusiruuzi manya n'omukuba akakyabi simanyi biki bannange bibadde bintu biyitirivu nnyo kaabalaani jjukira Godfather yagambye nno singa abayimbi bonna abadde ng'ono omukyala kwegamba industry yandibadde nnungi oba abakyala bonna singa abadde beeyisa ng'ono omukyala Maureen Nantume ko munnange munnaffe omu mu comment section n'avaayo n'agamba munnaye twandirabidde ku baganda naye ati baganda wo bw'ovaayo bw'oyonoona bw'okozesa munnaye bw'okuba
munaye n'akikuba bawe ekinene kuba omulala n'agamba munaye nawe totukooya ate tulina bizibu byaffe tutumalira budde mukwano tekiwoomera matama abiri kugamba mbufunza ate ono ye ng'akoze eki nga ye azalayo naye nga tuze mazima banaye muyi n'atumi kikyala kirabika bulungi kugamba ky'obulika oyinza okiyita ekiwala oyinza okiyita ekyana ekito naye nga munnange ate kito kintu kikulu kuba kirina n'omuwala wala kanatya n'okuluyita abako naye maama ye omutindo akyagukuumya ate munaye eyo nga nfujeeyo nze bannange simanyi nakumanya Faridah Nakazibwe ne Bruno K maaso awo nina ka video ka Bruno K nga bamwogerako munaye nga kale nga boogera ku side zombi eya Bruno K kw'otadde ne Vanessa naye nga sinaba kuba nga mbukutuusaako kansooka ate nkutuuseeko ku bano baana bawala ababiri munaye Bruno K bagambye munaye Faridah Nakazibwe weegendereze Bruno K gobeera wala kuba ye essaawa zonna akola ensobi nga olaba okwebino byana biwala ebijujulu naye wamma oba ate Faridah Nakazibwe ate oludda guba gumusinga oyinza okuddira otya essavu n'olisempereza omuliro kuba kati bannange kikyotalaba awo bannaye Bruno K naye oludda naye musajja akemebwa yesu wadde bagamba nti akikwasaganya ne maama Faridah Nakazibwe naye era asobola ogamba waye kandyagazaanye famire yonna nkola ki famire yonna atembe nga nsobola ogisanyusaza omuntu omukisobola obbaawo njasi eyo ndowooza yange asobola okirowooza bw'ati okiwulidde naye munaye bamulabudde ddala oba Faridah Nakazibwe ate yazzaako ki simanyi nakumanya naye nga wamma singa Bruno K abeerako ekintu kyonna kyakoze goba gusinze Faridah Nakazibwe kuba wamma yabanga ateekawo ekikemo oba ngambe bwe batyo ye omanyi ekyo obanga ekintu bakikwasaganya dda bannange omanyi bajjanji baako naate ebiseera ebisinga bagenda okunonooza ekintu babeera balina kwe basinzidde kijja olaba batandise okufumiitiriza ekintu nno kino manya kijja kiriba olwo kijja kola kiribeera butereevu nzikiriza ati nkutuuseeko mu kavidiyo naye nga sinaba kuba nga kakutuusaako mukwano gwe bonna nga tunaa kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra mukwano subscribinga nyiga ne muka notification bell oleme okusobola nga buli kimu kyonna kyenkola buli kimu kyonna kimpanteekayo bannange nzikiriza ssaawa zino ate nkutuuseeko ka Bruno K gamba obwamawube obuvubuka obutayagala kola obuvubuka obusiba enviiri obuvubuka obwekolako obuvubuka obwebyula obuvubuka obwekuba mu makeup bannange kye batayogedde mu kavidiyo ate bamaze ne bakyukira mwana muwala Vanessa ate naawe biki ye lwaki mbyogera kavidiyo weekali awo mbanga akoze olugamba ate mbanga ali mu babira mu bintu ebiri mu vidiyo so weguli banaye kambatereko mu vidiyo nenga temwirabira okusubscribing nze Bruno K mumanya alina n'omuwala gwe yali agezaako okukwata nze Bruno K bwe mba munenya tategeera Bruno K be bana abasajja bakafumisi bapower love kafumisa agenda talina buvunaanyizibwa nti omukazi mulekedde olubuto gw'omukazi kiri ku ggwe bwe kyanditegedde nti kifunye olubuto lwa Bruno K si muntu tategeera omukazi bayinza omuzaalawa nti munene amabeere manene naye omwana kisigala nti bagenda mu buliri ne beegatta omwana wa Bruno omukazi bwe batyo webakangako naye lwaki omusaba DNA omuntu wakusabira DNA ekitegeeza wabaawo enkolagana eyaliwo nemwenyumirwa naye n'abakazi basiru abakazi balekeraawo okwetega basereebu ekisooka bafeekinga obulamu banaku nze nabemmanya balikyalinya ne booda ije bakwata bana bane bebatwala mu loogi z'emitwalo 5 kati oyo yali amanyi afunye oyo Vanessa ne bambi balekerawo n'omubode shaminga kiyitiridde wadde omubiri gwe si mulungi naye like tekwetaaga bode shaminga bakazi bannaffe lwemera manene naye akabina tekuli naye omukazi bw'ayonsa kale kisinzira mubiri gwa muntu aleka bwe yayonsa ebbere ne liwagguuka naye ng'olwedde nga tanafuna lubuto jukire kati bala Bruno K yayonka omwana n'ayonka ekisooka Bruno K bandimwesonyiye abakazi kye balina omumanya bw'ozaala mu serebu omwana oba ne musajja omulala omwana sooka weeteekemu kiri nti omwana waani omwana wange naye ne bazaala mbwati ba expecting nti Bruno K alabirire Bruno K tagenda alabirira mwana kuba nekisooka oyo omwana gwatigisa Brera naye omwana yennyini bamulabirira mulabirizo kitegeera bamumulabirira ne mama w'omwana yatuuka okufa nga tamuwadde buyambi mama w'omwana yatuuka ng'akaaba bayitaaga ssente za ddwaliro Bruno K yayimukako kati ono ye Vanessa yasuubira olaba ya mama amawooli gwatigisa kati mu mataala yasobola owowuwe Bruno K be bana abasajja bakafumisi bapower love kafumisa agenda talina buvunaanyizibwa nti omukazi mulekedde olubuto gw'omukazi kiri ku ggwe bwe kyanditegedde nti kifunye olubuto lwa Bruno K si muntu tategeera bafumita bufumisi buli awo nze Bruno K mumanya alina n'omuwala gwe yali agezaako okukwata nze Bruno K bwe mba munenya
tategeera era buli omu akimanyi tategeera talina magezi. Ekisooka ne Bruno K olaba abakazi twagala nnyo abayimbi naye ekisooka Bruno K upcoming tasobola nasanyusa abantu basanze wa mitanda. Bruno K tasobola ng'abasanze baliwo banywedde omwenge gwabwe ne natuuka ku stage era tasobola nasanyusa batamiivu. Si mubi aliika si mubi kati bano abawala bava eri ne balaba Bruno K kumbe bali ku pawalavu kafumisa omusajja wataakyei apangisa na muzigo lumu bbiri akyafumbira ku stove omuyimbi eyako naye Bruno K kati abawala bamulaba najja ku stage nafuna buno obuvulu bwa mikwano gye. Ekisooka Bruno K yeeyiya bweyiya musiru tategeera kati Faridah yamuliisa kati kantu ka Faridah bwavayo nawolereza omulenzi it's okay tekirina buzibu. Yesterday omwana bamugyeko DNA sima bagitutte gikola omwana musiru ekyadye okyogerako ekyadye zigenda vayo nga nfu aserebu bangi bazadde mbawala DNA ne zibanfu naye nga namungu omwana wuwe. Ekisooka bagijjo ku mwana ejjo kati mbune Bruno bagende bagimugyeko mama taliwo tali involved okitegeera kati baganda ba Bruno K yali ayambulona omukazi empale mwaliyo Bruno K asiime nnyo omukazi oyo agamabeera omwana yakuta n'abooga kati Faridah nga bwe yasalawo okwagala Bruno n'ebizibu bye akwate bano abaana ono omwana naye amugatte ku brera ekyengambye Bruno kafumisi era bannange eyo poliisi yandikute neemusiba kubanga si omu si babiri si basatu abalina abaana be era nkoola balina abaana ba Bruno mulekera otu-inboxinga muveeyo mu expose ngoyo musajja bamanye nti tategeera omanye abaana wizo balina abasajja banene baserebu abali mataala abakazi basooke beeteekemu kino balekerawo okwetega abo abasajja abagundi issue abayimbi bangi abasabye DNA olaba issue ya Grace Kani oli omusajja teyegaana omwana naye nga n'amatu ga mwana amatuuge goli omusajja DNA neevaayo nga nfumba omwana siwooli naye ng'olabira ddala amatu obuviiri nga bwa Prince Oma tata mulungi nnyo mama si mulungi nnyo kati yatwala yasika maama ekyo kibini ganta nakyo tewawulirako olutalo lw'omwana era DNA ne zivaayo nga mbu omwana siwuwe naye ng'abaana abo baba baabwe. So abakazi ffe tulina okwebeerera mulekerawo okwetega baserebu otherwise ogenda kaaba wuyo oli ku social media Vanessa bakubodde shaminga mabeere manene olubuto olunene waliwo yangambye mbwe ekyo kya maaso kya mabega omukazi watunga bibiri byenga bondaba wano manaje ekyo kya maaso kya mabega ninga alaha naye bannaye bamulamu mutuuleeko bagambeko muganda wammwe bw'aba yagenda okwebaka n'omukazi yayisa amalwaliro mangi n'atasalawo oggula kondomu kuba amalwaliro gayisa n'olira bano nga njagala njere n'agenda n'alya enjere kati omwana bw'avaayo nti ndi lubuto kati mmwe muvaayo nga baani yali ali eri nga mugamba kyuka bannanga basajja batukyusa yamugamba bakola bati kyuka leeta ka spider leeta kakayovu kati baganda be tebaaliyo ng'oli amugamba kyuka baleke ensonga eno ebe ya Bruno n'ekintu kye abakazi beetega abayimbi kati tetulina kyakkola tugenda bagulira boxi za kondomu omuli Bruno K Beneganta Wizo Palaso bona tugenda bagulira boxi za kondomu babe nazo mu mamotoka wekijjira trafficking alinnye akozesa obupiira ate bakozesa ennya ebiwala bya Uganda byesiga ebizigo Faridah bw'abanyomera Bruno bwe biba nga kituufu beeyagala by'embuliri tagenda ate fuuka senga aye ne Faridah yandikoze ekyobugunjufu n'ava mu zino entalo Bruno K muleka amaliriza ebintu bye gye yafumitira omukazi teyaliiyo oyo omuwala yalina one night stand kati okitegeera omukazi n'ateekawo feeling afunye olubuto omusajja amugamba saagala lubuto n'amukako olubuto neyetikka olubuto muwulidde aleekaana musimanyi anamala emyezi 9 nga Bruno tampowadde okuyambi 10 olubuto ng'okuuma lwaki yandi luggyemu eyekwiriziganya n'ekintu